Mukama yeebazibwe tuyingiddewo n'ebirooto byemmwe mwatadde mu comment section ngenda kuba mbikwata mpola mpola. Katusabe Mukama tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde Mukama okuli okuva gy'oli. Kola omwoyo wa Mukama, omwoyo avunula, omwoyo w'okubikkulirwa. Jangu masekati gaffe katugenda okuvunula ebirooto bino, jangu kwabavunula mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, amiina. Ntandise naani oyo tekuli linnya agambye ate Kawuula ajja nga waliwo breakthrough brother, tumukole tutya? Kuba oluusi bwe ndoota wo omukisa gwonna nkeera nga Kawuula. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister Afono ye buli waba agenda okufuna breakthrough y'amaanyi, Kawuula nga yeesoosa, Kawuula nga ajja kutta ekimweta ku ttuga ekyo Mukama Katonda kyagenda okuzaalamu gwe kyagenda okukola. Mukama yeebazibwe. Manyi bwe twogera ebintu bino abantu abamu balowooza tuba tunafuya Katonda. Nedda mukwano gwange, oba nga tobiraba obuumanya nti abantu abamu gye biri ewaabwe. Mukama yeebazibwe. Kakati mukwano gwange kyolina okutegeera nti katono Kawuula gw'olaba kino ekizimu kye kijja okuba nga kitta. Ne kati olina okutegeera kiki, ddogo liryakolebwa oba just it is monitoring spirit, ekizimu ekikuuma efamire yammwe. Mukama yeebazibwe nga busibe wa famire. Kati kyolina okukola bw'obanga ogezezzaako okubanga oteeka okuba nga wakibikkulira ddala wakitegeera nti ono Kawuula yatta ebintu byo. Kindowooza kyolina okukola kati kubuuza Mukama lwaki Kawuula ono alemeddewo. Obanga tosabanga kumukuba mukwano gwange, mukube in advance. Tandikirawo, tomuweeza, tomuwadde chance yonna, tolinda kumala kufuna mukisa gujja ate n'otandika okuba Kawuula. Tandikirawo kati mpaka ng'Omukama akwadde obubaka ng'omusaanyizzaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. So kati mukube, bw'obanga obadde omukuba nga olaba tavaawo, buuza Mukama. Ng'olaba omukubye wengidde mu kusaba n'okusiiba okoze buli kyonna, buuza Mukama lwaki Kawuula ono alemeddewo. Mukama ajja kukulaga lwaki. Bw'anaakulaga lwaki ojja kusobola okumuwangula kubanga ojja kuba ku target. Kibi nnyo okuba nga Katonda akulaza ekintu ate ne kitabaawo. Ne kitabaawo ng'ate ne kikitta okirabako. Kyate ekyo kitta kiba kinafuya Katonda oba ogamba Katonda nga oba si w'amaanyi oba takola. Mukama yeebazibwe. Ne Mukama Katonda agenda kukwambaza amaanyi owangule. Ndibamuyise Sebwato Robert agamba ati praise God brother Stephen. I'm Sarah in Saudi. I dreamt when and my sister. You dreamt when I and my sister. Then I saw the clothes that we washed when they were down, and then I saw myself putting on a good cloth, and then I saw a friend of mine putting a watch on my hand. Then I woke up. Mukama yeebazibwe. Ono agamba nti yaloose ekirooto nga ye ne sister we balina engoye zibadde boozezza, naye agenza okulaba nga ziri wansi, ndowooza nga zivudde kukwaya ne zigwa. Nja okwashuuminga bwe ntyo. Then naddamu naye eraba nga ayambadde bulungi, olugoye lulungi, n'alaba mukwano gwe najja n'amuteeka essaawa ku mukono, n'azuukuka. Kakati okwoza n'oyanika mu ttaka, engoye zo ne zigwa, kiyinza okusimplifying ebintu nga bibiri. Ekisookera ddala nga weddugaza gwe nga gwe mu nsi ey'omwoyo, nga waliwo ekintu ekikuddugaza mu nsi ey'omwoyo, ng'omala okwenenya, omala okwegayirira, n'ate n'oddamu n'oddugala. Ekyokubiri gwe mwoyo ogw'okufiirizibwa. Mukama yeebazibwe. Nga sister afe oli avuddeko, lwaba alina okugenda funa major breakthrough nga aloota Kawuula. Kati ne kino ojja kulaba nga onayoza n'ayanika mu ttaka, oba n'ayanika engoye ze ne zigwa, nga wayinza okuba omwoyo w'okufiirizibwa. So saba osazeemu, oba olina okwenenya weenenye, weetukuze maaso ga Katonda. Nate olaba nga oyambala olugoye lulungi, noba mukwano gwo ng'akuteekako essaawa. Nawe okwambala olugoye lulungi, Mukama Katonda agamba yambazibwa mukwano gwange, ate essaawa eripresentinga biro kutuuka. Mukama yeebazibwe. Ebiro bwe bituuse, so kiseera obe ng'oyambala ekyambalo kyo ekinaakutwala amafuta ago ag'ebiro bye bituuse. Simanyi exact kikyosabira oba Katonda kyabadde ajja ayogera naawe, naye nga kyolina okutegeera nti ebiro byakyo birabika nga bituuse. So kati buli kyolina okukola kikole mukwano gwange, sizoni yo tekuyitako. Kola buli kintu kyonna
olaba nga loota okwegayirira wegayirire oyambale ekyambalo kyo muteekamu ekyambalo kyo ngirema agendako biro bituuse. Ano Misaani Tumukunde Olivius agambye, hello brother Stephen, good evening to you. I dreamed when I was cleaning in a shop which had 2 sacks of beans, 2 bunches of yellow banana, bogoya, okay, a nika peg with white and blue knickers and overall for children. It was an overall for children. Then my dad came and told me that, well done my daughter. Then I saw thank you. Then he said thank you kiwandiise mu lulimi kiruno. He told me to put in more overalls for children. Then I got out of the dream. What could be the meaning? Thank you yo bannange. Sister fano yalose ekirooto nga ayonja n'edduuka lyayonja, n'alaba ekkutiya 2 ez'ebijanjaalo, enkota z'amatooke 2 aga bbogoya agadegengedde oba mato, engeri gy'agambye yero kyeka agadegengedde, pegi kubawanika ennikazi, kuliko eza white n'eza blue, ovulo z'abaana. Ate namugamba weebale nnyo, weebale ddala byonna by'okoze, namugamba teekamu ne ovulo endala. Mukama yeebazibwe nnyo. Naawe kyendowooza ku kyoto kyo kino nti kyakwegayirira eno gy'olabye ng'okiriininga eshoopu, kyakwegayirira. Ebijanjaalo birepresentinga mukisa, n'amatooke gano garepresentinga mukisa. Nikazi zirepresentinga bufumbo, nikazi blue, white, good colors nnungi ezo. Ayagala omanya kala ya blue ne white ojja kugenda ku video yange ey'ebirooto ebikwatagana ku colors, awo sijja kulwawo. Overall z'abaana. So Mukama Katonda agenda kurewardinga olubiro byo, Mukama Katonda bagenda kurewardinga. Yongera mbongezi maanyi mukwano gwange. Mukama Katonda agenda kurewardinga. Yongera Mukama kuwa omulimu oba gwakwegayirira gukole, manya nti Mukama Katonda musanyufu n'ogwo omulimu. Oyo taata we yadde agamba, well done my daughter. Mukama yeebazibwe nnyo. So yongera mbongezi maanyi, Mukama Katonda agenda kuwa omukisa. Zino saaka zaffe ez'ebijanjaalo ziwalabye ne bbogoya. Bbogoya ebiseera ebisinga naye nakiikirira kugondera Mukama. Kugondera Mukama. So naddala amenvu aga bbogoya. So kyendowooza nti Mukama agenda kuwa omukisa. Yongera okuba ng'okola ki? Ng'omugondera. Zino knickers nkunnyonnyodde, taata nkunnyonnyodde. Kale nawe thank you. Misaani Duff. Praise God, brother Stephen. I was in 11 days of fasting about God positioning me in my professional career. Then the day I finished the fast, I dreamed a manager of Mulago Hospital waiting to sleep with me as to give me a job. Then I was going, but then I can't sleep with you to get a job. Then he said, it's okay, let us see what to do. What is the meaning? Thank you. Mukama Katonda. Esitaani ajooga. Ono yabadde asaba Katonda musimbe mu kalya ye. Ate kati ate aloota manager ayagala kusooka kukwata ku meter box alyoka amuwa omulimu. Mukama Katonda. Kakati mukwano gwange kyolina okukola wandiba ng'oliko omwoyo gw'okwakirwako. Yes. Omwoyo guno gw'okwakirwako obeera toliko ntiisa yadde. Kubanga omuntu otuuka okugamba asooka ogire tugire, kitegeeza toliko ntiisa ya Mukama. So sooka okuba omwoyo guno gw'okwakirwako. Omwoyo guno gw'okwakirwako oluusi gutambulirako ennyambala embi. Naddala mu ababikozi omungi mwambala nnyo body hugging,
otambula buli wamu wanyeenya, dress to kill, dress to impress. Mukama yeebazibwe. So checking nyambalo nga nnungi nga you're not dressing to impress in a very bad way. Kebera nyambalo ngiyesa Mukama Katonda ekitiibwa, kibera ng'enjogerayo ebikolwa byo tebiri mu Jezeberi, ng'otambulako ekitiibwa kya Katonda. Then okuba omwoyo guno gw'okwakirwako mukwano gwange, guno gusa okulemesa emirimu. Mukama ayinza okuba agenda kusitula naye ate nga manager ye akulaba mu birala. So Mukama Katonda akulaga sooka ofokasinga ekitangaala side eyo, ebizikiza bino ebyo bigende, then Mukama Katonda naye agenda kusitula. Sometimes nga bano Katonda mina okutegeera nti sometimes oyinza okuba ng'olina kyonoonyeza Katonda naye nakulaga ekizibu ekiriwo. Kati wakulaga ekizibu ekiriwo gwe n'oggwamu amaanyi n'ogamba badde mmanyi Mukama agenda kunsitula, agenda kuppa. Ekyo kyaba akulaze kiba kikutte almost omulembe gw'omulamba. Mukama nga ne bw'aba akusitula ekizibu ekyo bwe kinaagolokoka ate kijja kukuwanulayo. Kati Mukama oluusi kyava akulaga ekikuliko ng'omunoonya lwakirala n'akulaga obusibe buli, n'agamba dealinga ne kino kubanga manyi n'obuyinza byonna bikukwasa. Tukutwaliza obuuza Brother lwaki Mukama tabijjawo bujja ne tutambula nedda amanyi n'obuyinza Mukama yabukwasa mubiri gwe. Omubiri gwa Kristo ye gwe Ekkanisa. Kati bw'ogaana okwambala amaanyi go n'obuyinza totunda kuleminga Katonda olw'okuba Katonda ayagala ofuuke nga ye. Tino batubikuliddwa bulungi bulokozi. Yesu obuyinza bwonna yabukwasa Kkanisa. Nga bwe bamuweebwa niyabukwata n'abuwa Ekkanisa. Era agamba mwaweebwa buwa namwe mukole ki? Muwenga buwa. Yabufuna bwonna obuyinza abukwasa Ekkanisa. So mukwano weyambala amaanyi n'obuyinza olwana olutalo luno, nzikiriza nti ogenda kuluwangula, tosobola kukulema. Omumisaani Natukunda Joy, Sister Natukunda Joy agamba atya, praise God brother, ate bw'oloota ebikere frogs kitegeeza ki? Lwaki sibawako homework banaye banakyozeni? Bannange bw'oba nga ompeereza ekirooto kyo nekigaba nga homework, agenda mu comment section ojja kusanga nga answer gyeri. Banakyozeni baba bakuzeemu dda. So ebikere banakyozeni mu provinge nti kano mukasobola. Mukama yeebazibwe. Nabagamba toyiga bingi ku kirooto kyo kimu kyokka. Naddala mwabagamba neze byange tebannaba kubiddamu. Ebirooto biba bingi wano eno, naye buli kimu kyonna byonna ebirooto mulaba byonna ngenda nziramu bidde nabiddaddamu dda byonna. Era abantu abagobera ebirooto kimanyi buli kirooto kyenziramu wano bakiddamu kyekimu. So sister wange Natukunda Joy, just give visiting a comment section ojja kusanga nga bakuzeemu ebikere bino kye bitegeeza. Naye kirooto olina okukyongera kyeraboletinga mukko ne tofaayo. Banakyozeni bagenda kuhandolinga bulungi nnyo beesiga. Buli wembaaho omwaka nsanga bakoze bulungi nnyo bayita with flying colors. So visiting a comment section, sister wange, visiting a comment section. Praise God brother, njagala kubuuza Katonda ku business nsabe ntya? Kama yeebazibwe. Sister Fona agamba ayagala kubuuza Katonda ku business asaba atya? Nabugana amagezi gagenda genderi Munakyozeni yenna. Bw'oba ng'ogenda kukola ekintu ekiri major mu bulamu bwo nga kitambulirako entuuyo zo tomala gakola, era ono tumwebaza kubanga kyakuyiga kyamaanyi eri Bannakyozeni mwenna. Tokolanga kintu nga kiri major nomala gakola ogenda kugula ttaka okoze emyaka 2. Oluusi oli Saudi esente zikutuyanya nnyo, kati omala gagula nga tobuuzizza Mukama. Ogwe mu bafere otandike bannaye Yesu bannaye Mukama yaliwa biki yaliwa wamubuuza. Ogenda kufumbirwa oyo akugambyeko mala gagenda, kati otuukeyo osanga ebizibu Yesu bannaye teyanyamba, Yesu teyanyamba, wamubuuza. Mukama yeebazibwe. Leka omusingi gwo gubeere Yesu. Leka buli nakyo genda otandika nga kiri major abeere Yesu. Bw'oba ogenda just gula kyakulya ku dduuka mukwano gwe gula olye, naye watuuka mu bintu eby'emmere gye bisalawo obulamu bwo weebuuze ku Mukama kubanga ebimu tebiri mu reverse. Ojja kumala gafumbirwa obonebonereyo nga buli wonaabuuza Mukama ono ye mwami wange ajja kugamba yooyo kubanga endagaano yakola ki? Yaluma dda. Mukama yeebazibwe. Buuza ku muntu yenna eyafumbirwa kabondo kakubye eddinisa. Buli wabuuza Mukama ono ye mwami wange omutuufu amugaa yooyo. Lwaki? Kuba Bayibuli egamba omuntu omu bw'alokoka tava ku munne. Bw'olokoba oli si mulokole, tekikkiriza kujjako nga yaggobye naggoba mu bulokole, ekyo kirala. So sister wange okuddamu wadde mpitiddeko eri kunnyonnyola ku Bannakyozeni bakuyise yaani.
k'ebisembo. Kale bw'oba oyagala okubuuza Mukama noonya omulimu gw'omanyi. Bannakyozen, bw'oba oyagala okubuuza Mukama ku bintu bya bizinesi noonya omulimu gw'omanyi nti nze manyi kola mulimu guno ne guno. Emirimu egyo gy'omanyi gyonna ngiwandiike timanyi guno. Abamanyi emirimu mingi, abamu manyi gumu, abamu manyi ebiri. Oba bali bakukozesaako mu Uganda walinnya ku bbaati, emirimu egyo gy'omadde omanyi oba gya busuubuzi oba gyaki gy'oba okwata gyennyini ogitwale maaso ga Katonda omugabe Mukama ku guno ne guno nonderaako. Oba omanyi bya saluuni omanyi byaki mugabe Mukama ku guno ne guno kola ki nonderaako. Toyingira bintu by'otategeera. Sente zo zogenda okwesanga school fees. Kubanga kimu kyonna kirimu challenges. Abamikwano kyenjagala bagamba nti Katonda w'amaanyi naye Katonda sometimes abeera limited ku magezi g'olina gwe ng'omuntu. Kati abantu bangi bajalooza nnimba. Gusa lwaki Bayibuli egamba abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya? Bantu ba Katonda naye bazikirira olw'okukola ki? Olw'okubula okumanya. So ignorance nayo factor nnene nnyo. So bw'oba ng'olina ky'otegeera okukola ky'oba obuuliza ku Katonda, buli kimu kyonna Mukama asobola okukuweera mu mukisa. Mubuuze Mukama ku kino ne kino, Mukama nkole mulimu ki? Mukama ajja kuba akulaga, ajja kuba akulonderako. Mukama yebazibwe. Ekyo nze nkikozesa nnyo ate era kinkolera. Naawe wagenda okugula ettaka, ogenda kugula poloti, tambula onoonya amapoloti w'oyagala okugula. Oba oyagala wawona, tambula ogenda onoonya amapoloti. Bw'ogafuna tosasulirawo, genda obuuze Mukama, poloti eno eriko obuzibu, poloti eno nnungi, Mukama wano waliwo kino. Mukama ajja kujja kubikkulira nti eyo baagigula dde, ogenda kugula mpewo. Mukama yebazibwe. Noonya endala mu kukkiriza, tambula mu kukkiriza onoonye ky'oyagala, dini obuuze Mukama. Mukama yebazibwe. Kati abamu oli oyagala Mukama akuloose, oyagala nnyo Mukama akuloose, genda wano ne wano ojja kusangawo gundi, bw'onaamusanga onyewo ku mazzi, ate bw'onaatuuka ajja kujja kuki. Mukama tagaba details nnyingi, ebintu ebimu bitambulira ku kukkiriza. So ositula okukkiriza kwo n'ogenda n'onoonya edduuka oba ogenda okukola n'obuuza Mukama wano wanaabawo omukisa. Mukama n'agamba teeka awo, ngenda kubuleesingira awo. Mukama yebazibwe. Baba n'agamba teeka ku ennyumba gye wasoose okulaba. Kyekyo bane bannakyozen. Ono Wamisaani Nawasiima Niwasiima Evelyn. Okay. Nawasiima. Praise God, Brother Stephen. I dream that I get birth a snake. What does it mean? Please help me. Okay, ndoza adategeeza nti yaloose ng'azadde omusota. Abula ebirooto biri fani. Mukama yeebazibwe nnyo. Now ekyoto kino simanyi circumstance mwakirootedde oba waloose buloosi awo ng'ozadde omusota oba kyabaddeko story. Manyi kirooto kiyinza okubeerako story yakyo n'okukomekereza ng'ozadde omusota. Waloose buloosi ng'ozadde omusota kukwina ekikoma awo, naye nga kyolina okumanya okuzaala omusota si kintu kirungi. Obutadde ku n'amaziga. Okuzaala omusota si kintu kirungi nnyo. Kibe tutegeera ng'abaana ba Katonda nti mu nsi y'omwo osobola okubeera n'abaana ng'ate mu buliwo tobalina. The fact that emyoyo gyegatta naawe mu kirooto, osobola n'ebyana. Abamu mwali muloose ku kyana ng'olaba olina ekyana tekitegeerekeka mu kirooto. Mumanyi ebyana ebyo oluusi kiwala naye nga kiri awo. Ogenda nsukanga n'ekyana ky'obadde nakyo tekikola ki? Tekitegeerekeka, kiri awo kiriko ebintu features eza sitaani. Mukama yebazibwe. Kumanya olina ebyana by'omu nsi ey'omwoyo. Ddala mu abayigatta ne Jezeberi, masturbation biki, ebyo byonna mukwano gwa manya nti oli mu covenantinga na mizimu. Oli mu kwegatta na mizimu, mukawuula kukozesa n'akuzaalamu abaana. So okuloota ng'ozadde omusota mukwano gwange kino kibi. Sometimes kisobola okuba kuzaala kibi, sometimes kisobola okuba kuzaala gwana ku kyana kya mwoyo kibi. Kwegamba kitambulirako sexual whatever. Naye kinyaga okugamba saba, sometimes kisobola akuloze bulozi. Saba Katonda kubikkulire. Ate n'ekyo ekisota kikubire ddala mukwano gwange, kubanga kikisota kyolaba kyozaala oyinza n'okulaba nga ofunyemu obuzibu n'okufuna olubuto oba ng'embuto zo zivaamu. Kugamba kiyinza okugirako obusibe mu bufumbo oluusi kwawukana biki butafumbirwa. Mukama yebazibwe. Ekintu kyonna ekikwata ku ofiisi eyo mukwano gwange, manya ataaka ebizze ku eyo ofiisi yennyini eyo. So
kino kye kirooto kyofuna n'oba serious mukwano gwange nojja gwonna naago mu buto n'okyokya naye teweeraliikirira the fact that mukama yakikulaze manya mukwano gwe togenda kukiwangula teweeraliikirira ne bw'olota nabagamba tewali kirooto kibi abamu gamba naloose ekirooto teri kirooto kibi dream is a message ekulaga ekigenda mu maaso era waliwo bangi wanaaba strugglinga nagamba nisijjukira birooto byange manya mukwano gwange walumbibwa so tulina okutegeera teri kirooto kibi kyonna ekirooto oba oloosa omuntu afunye accident oba oloosa ofudde manya mukwano gwange si kirooto kye kibi obubaka bwe buzze obukulaga nti si birungi mu nsi ey'omwoyo okyali awo bakupangidde accident okyali awo bakusindikidde okufa okyali awo bakuloze mukama yeebazibwe nnyo oba olyali awo ne bagamba wakoze endagaano ne kawuula kati bagikulaga mu kirooto wali so tewali kirooto kibi kye mulina okutegeera ekirooto obubaka is a message ekulaga ekiriwo mu nsi ey'omwoyo nosobola okudiiringa nakyakodingire kitegeere staff Evelyn so teweeraliikirira lwana bulwanyi lutalo katonda ali mugwe w'amaanyi okusinga guno ogusota praise God the chosen family I dreamt Nwamise Rose agambye I dreamt when I went to a certain clinic agambye ate I was tested HPV human papilla bagita batya abasomba banaye human papilla virus enekozinga ki bannange hepatitis okay positive then one lady and her sister came to do what came nebanigazako bategeeza ki then I woke up but this lady was my roommate at campus thanks God bless you nebagezaako babadde ategeeza ki nebagezaako okukola ki negezaako okay sibitegedde bulungi naye okulota nga oli mulwadde HPV now kyemulina kutegeera waliwo abantu beba diagonizinga ne hepatitis B ebiseera ebisinga oba endwadde endala ninga mukwano gwange ekintu ekyo kyapenize mu nsi ya mwoyo nakakiwulyako ku bantu abawerako naddala nga bagenda kutambula mawanga agenda sadde ogenda mu kiriniki nga bamugamba olina buno obulwadde nga otamukkiriza kutambula ate nga eno virus mukama yeebazibwe kati n'obigattagatta nga tobitegeera bulungi obuliwo ate bw'okondola essaala ey'amaanyi ogenda okulaba nga oddayo ate tests nga ziri negative so bw'oba osobola genda weekebeze human papilla virus naye nga mukwano wemanya nti wano oba olumbiddwa mu nsi ey'omwoyo kuba bukuba yokya buyokya toddiza mubadde olina kyogoba mukwano gwange manya nti eno attack eze kubanga ekudisqualifyinga eza oba olina ekyogoba obadde olina wooba otodde ngeze kudisqualifyinga kujjayo so naye olumu nga mukama katonda ayinza okuba nga akulaga omwoyo gwo aba mulina ebirwadde mu nsi ey'omwoyo so yongera okubuuza katonda yongera n'okusaba nga bw'oyokya onowisaani gwa mwino Irene okay agambye etya sister waffe provide ndozaada ategeeza praise God brother Stephen okay how can I overcome ekintu ekinyigiriza it attacks me while I am still hearing after praying mukama I have prayed and fasted but no change and I'm in Arab countries mukama yeebazibwe sister waffe ono alina ekintu ekimunyigiriza nawe ekintu kino bwe kijja oba tolina yadde amaanyi ageekyusa ekintu kino kijja nekikwebakako nekikunyigiriza nekikukwata wenna mukama yeebazibwe abamu ogenda olya nga kiringa ekyagala n'okukola ebya Sodomu nga kiringa ekyagala okukola ki okusodomayizinga now owangula otya ekintu kino buuza mukama
nakyo ze nga bwe nabagamba nti bw'olaba embeera yonna ng'ekulemeddeko osabye osiibye egaanye weeyawuleko ng'obuuza bubuuza Katonda. Nabagamba during this time bw'oba ekintu okisabidde ne kigaana, bw'oba weeyawudde kubuuza Mukama tolwana lutalo, buuza sooka obuuze bubuuza Katonda. So ekyokola mu kaseera ako tokola ki? Tolwana lutalo n'ekyo kintu. Buuza bubuuza Mukama, sinza Katonda, mutendereze, weenenye, buuza Mukama, soma ekigambo kye, wuliriza enjiri weebake. Tokola kirala kyonna nga weeyawudde guli mu kusaba n'okusiiba. Bayibuli egamba wali okumu ayagala amagezi asabe Mukama oyo akola ki? If any of you needs wisdom, let him ask. Why? Bayibuli egamba kubanga agabira bonna generously without finding any fault. Mukama yeebazibwe. Amagezi ku bintu by'otamanya ebyabaawo, obanga tomanyi kigenda maaso, kubanga tomanyi stronghold, kubanga kino ekintu kirina we kyekwata, kino kyolaba kubanga kikunyigiriza, kirina stronghold, kikulinako ensonga, oba saddaaka oba ki, kiba kikulinako ensonga mukwano gwange. Kati ensonga eyo gy'otamanyi n'obuuza Katonda akulaga, ojja kulaga Mukama kyajja okulaga, okube weenenye, weekutuleko endagaano ezo, ojja kulaba ng'ekintu ekyo tekikomawo mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo, tekikomawo. Naye nga guno omusebisi nga gubeera gutambo, gukwata ne gubanyigiriza wansi. Toba nga tolina maanyi nga gukuba otikidde. Nekirala kyolina okutegeera kati ensonga lwaki gujja ng'omaze okusaba. Sometimes omanyi bwe tuyingira mu kusaba emizimu gitya, emizimu gikankana, kubanga ffe tegitutya nga ffe gitya Katonda. Kati guno okwoyo guno gulina stronghold gwe weekwata kubanga okulemera ku bulamu bwo. Stronghold ebanga nkwaso, stronghold ebanga lwalaso ttaayi kwe gwekwata. Mbagambye olumu ziba saddaaka, olumu gabeera malogo nga bakufumbiza ekintu ekyo obanga bakikuwa kikwatire mu kifo. Kati buli woogenda mu kusaba kijja ne kikebera kye oba watolose. Kyobula abamu oba wangula kawuula ajja era sitiiru, ajja alabe, ogenda okusanga wayambadde amaanyi n'omukuba bubi nnyo n'otaddamu kumulaba kawuula mu bulamu bwo. Kati kino bwe kiri, tobulaba kijja oluusi ovudde mu kusaba kuba kiba kyagala kulaba ddala wakiwangudde oba kikyalina we kyekwata okuba nga kikunyigiriza. So kikyalina. So abuuza buuza Mukama akulage stronghold yakyo we kiri, so ttaayi yakyo okuba bulungi okuba ku target. Weewule ennaku zo nga 3. Oba ososiiba 7, osobola osiiba 4, 12, then n'osiiba 3 last, 3 dry. Hi, Brother Stephen. I dreamed I was at school with my neighbor's child. I told her let's go and I requested papers from the teacher, but the kid refused. But me, I went and gave the paper. Then the teacher gave me a file with paper because I wanted to reverse as I'm waiting. Those other things I revise as I'm waiting, as I wait for examination. 2, I gave the teacher roasted ground nuts, which what it means. Okay, God bless you, God bless you too. Sikutegedde naye ebiseera ebisinga ebirooto bino ebyokugenda ku ssomero, ebyokudda ku ssomero ebyo birooto byakudda mabega, gubeera mwoyo gwakudda mabega ebiseera ebisinga. Naye kati wano waloose nga oli mwana wa neighbor n'omusaba empapula okuva teacher n'agaana, n'ogenda n'ozifuna ng'oyagala ku revisinga ahead of the examination. Kino kiyinza okuba nga Mukama Katonda akulaga weeteeketeeke, soma ekigambo kya Katonda onywezebwe omukwano gwe, kubanga wandibanga ayinza okuba nga test ezijja mu bulamu bwo nga togenda kudipendinga ku muntu yenna, ng'ogenda kudipendinga ku Katonda ali munda mu ggwe n'amaanyi agali mu within you. Waliwadde omugamba ku empapula n'agaana. Roasted groundnuts kuba kusaba na kusiiba mukwano gwange, ndowooza isi Yesu bwe yali agenda okugezesebwa mu ddungu yagendera mu maanyi ga kusaba na kusiiba for 40 days. He was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil for 40 days in the wilderness. 40 days. Lwakubaffe tulabako wano ebikemo ebisatu bye baamugamba nti obanga oli mwana wa Katonda ng'amaze okusaba n'okusiiba, naye nga for 40 days, ennaku 4, he was tempted by the devil. In Bible egamba the devil tempted him in every way.
in every way. Mukama yebazibwe, si mu ngeri zokka ezewalaba, in every way, every time the devil was showing up ng'amukema. So omukwano gwange olina okubeera mu maanyi, era Yesu yatugamba musabe muleme genda mukemebwa, kubanga omwoyo gwammwe gwagala okukola ekyekituufu naye emibiri gyammwe mikiminafu. So omubiri gwolina okuteeka ku subjection. One thing you need to understand about fasting disconnecting to the world, and prayer ne connecting ku Katonda. So it must be both prayer and fasting. Ngamba mu abasiiba ne mutasaba, mumanya nti mukwano gwange oli mu kukola figure, kubanga oba disconnecting ku nsi ate nota connecting ku bakabaka bwa Katonda. So always when you fast pray, ne oba ogenze mutoyi oli busy nnyo, gendako mutoyi at least sabirako eyo dakika 5 komawo oddayo. Yesu yaddayo okusaba ng'agenda ku musalaba, yaddayo emirundi 3 ekiro kimu. Ng'akoma n'agamba abayigirizwa banne muyimirire nange tusabe, nga bakuba tulo, n'addayo n'akoma emirundi 3 miramba. So ne bwe kiba kyetaaga kusaba mirundi 10 nga wasiibye nga gy'osobodde okufuna ng'ogenda mu ttooyi, genda mu egyo onokoole Mukama. Nze n'agamba amafuta agali mu ttooyi wano obujulizi bwe tufuna tembumanyi, nakusooka nnyingira mu kusaba n'okusiiba oyambale amaanyi. Praise God brother, I'm Morini now in Saudi. Naloose nga nze ne baganda bange tuli ne maama waffe nga tulima digging, naye bwe twamaze maama n'agamba nti waliwo akasigaddewo nkamalirize ne nkalima mangu. Ne bagamba nti tolaba ennimiro yaffe bwenyiridde, neva mu kyoto, naye ate mu buliwo they separated da with my dad ku Mibambi. Akindooza kino ekyoto kya kwegayirira ku lwa famire yo, kano okulotanga muli kulima. Nawo ne bagamba nti olotanga oli mu kulima, bw'obanga olima ku kkanisa, lujja lwa kkanisa kuba yobeera kkanisa, bw'obanga olima kumpi n'edduuka lyo eba bizinensi. Kati olima oli wammwe, oli mu kulima nnimiro enyirire kuba kwegayirira ku lwa famire ye wammwe. Mukama yebazibwe, beera nga begayirira Katonda ku lwa famire ye wammwe, begayire balokoke, beera nga obegayirira maaso ga Katonda. Teri Mukama Katonda naye ajja kukola ebyekisa. Mukama Katonda ayagala nnyo abegayiriza era awulira nnyo essaala zaabwe. Abalumirwa abalala ne beegayirira ku lwabwe. Mwegayirize wa muwendo nnyo maaso ga Katonda, era obuweereza bwonna butambulira ku beegayiriza. Obuweereza obutaliko beegayiriza mukwano gwange tebusobola kuyimirira, kubanga abeegayirize Mukama babikkulira nnyo. Abeegayirize balaba ebituuka tebirina kutuukawo, ebyo byonna bitabuka ku kkanisa, abeegayirize basooka kubiraba ne bakuba mu nsi ey'omwoyo. So mukwano gwange olina ekintu ky'ogenda okukola, ogenda kukola mikolo, mugenda mu mbaga, mugenda ku kisoko, onoonya ettiimu y'abeegayirizi gy'opataninga nayo, bajja kulaba ebintu nga tonna banakubiraba. Mukama yeebazibwe. Abeegayirize bakulu nnyo, ate Yesu ayogera n'agamba nti babiri oba basatu banakuŋŋaana mu linnya lyange nabeera mu masekkati gaabwe. Manya nti waliwo amaanyi agali mu bwegassi, waliwo amaanyi agali mu bumu ng'oyimiridde wamu n'abooluganda. So kino kya kwegayirira mukwano gwange ku lwa famire oyimirira, olime ennimiro enyirire bulungi. Doreen Betty, praise God brother Stephen, njagala mwami naye oyagala mwami, Mukama muleete mu linnya erya Yesu. Naloose nga ntambula, naye ne wabaawo omwami muno yazze dda ne wabaawo omwami ankubira, naye nga alaga anjagala nnyo, wabula nga ekitundu mwendi naye mwali, wabula n'agamba musindikire location kyokka. Navudde ku luguudo ne ŋŋenda mu kakubo akafunda, nga waliyo n'enzikiza, ate nga waliyo omusajja ayagala okubba essimu yange, wabula ne nziruka nga nzira emabega era teyagitutte. Era essimu teyagitutte, kitegeeza ki? Please thanks. Kyo tumukibudde bulungi nnyo sisita waffe asabira mwami, ate yaloose nga waliwo omwami amukubira essimu amwagala nnyo, namusindikira ne location bamuyitinge.
kyokka yagenza okulaba avudde ku luguudo azze mu kakubo akafunda akalimu n'enzikiza, ate wali abagala okubbira essimu ye adde mabega nadduka nadde mabega tebagitutte. Kino kirooto oba ng'obadde olina omuntu gw'olina relationship ng'obadde obuuza Mukama ku muntu oyo, kiseera kyakulinnyamuko ku buleeke weetegereze mukwano gwange, kubanga ono Mukama Katonda akulaga nti waliwo omuntu ayinza okujja mu bulamu bwo kati olwokubanga ekintu ky'osabira omanyi sitaani bw'amanya kyoyagala kyajjiramu. Bwe yali alumba Yesu yasanga enjala emuluma. Bayibuli egamba Yesu yamalako ennaku 4 enjala neekola ki nemuluma, awo sitaani wajjira n'amugamba oli mwana wa Katonda fuusa amayinja emmere kubanga weeyagala kulya kati. Of course Yesu yali asobola okufuusa amayinja emmere, mwenna mukimanyi kubanga tiyakikola mulundi gumu, akikola emirundi n'emirundi ng'asobola. Naye sitaani si yalina okumugamba ekyokukola n'agaana, agamba tutabirawo lwa mugaati gwokka. Wabula na buli kigambo kya Katonda. Singa Yesu yeefunira ekirowoozo nti kafuusa amayinja gano emmere, well and good, naye sitaani n'amugamba munaakikola. Kitegeeza aba atandise gondera sitaani. Mukama yeebazibwe. So kyolina okutegeera nti wayinza okuba nga ali omuntu agenda okujambulamu bw'olulire nga waali nga Mukama Katonda akulabula in advance. Kyola nabagamba banachosen ogenda mu relationship yonna ebintu ebiri major leka Katonda akulembere. Teweekulembera, noonya Mukama, noonya eddoboozi lya Katonda. Bible egamba all perfect gifts come from what? Above. Ebirabo byonna ebiri perfect biva mu ggulu. Mukama yeebazibwe. So mukwano gwange oba ng'olina gw'obadde obuuza Mukama, eno red flag, immediately red flag. So okwongera okubuuza Katonda oba beera bulindaala mukwano gwange. Okubbako essimu kitegeeza kuba kumpuliziganya ne Katonda, kuba ku disconnectinga ku bulokozi, kuba ku disconnectinga mukwano gwange. Naye twebaza Katonda kubanga wagaanye essimu ye tebagibbye, tebagitutte. Ni ono bamuyise tekuli linnya Namumba. Okay. Praise the Lord, Brother Stephen. I dream things you teach us. What did it mean, God? God bless you. Okay. Bana ibamba muwandika mukebere ebintu byemuwandiise. Ddamu okebere osomemu naye nga nkitegedde ekyoto kyo sister wange. Okulota nga ebintu byensomesa kati sisinziira. Omanyi kaba si buli kirooto kyonna kiva eri Katonda, ebimu biva mu ndowooza yaffe. Oyinza osiiba kuno ku Chosen n'obiroota. Mukama yeebazibwe. N'obiroota. Oyinza okulaba firimu n'ogiroota. Oyinza okuloota oyinza olaba omuntu ng'afudde oba accident n'obiroota. So ebirooto ebimu just biva mu ndowooza yaffe. Oluuso obadde ng'osabira booyi ng'oli ku pressure. Booyi najja n'obeera ku pressure n'omuloota. Kale ate n'ogamba nti no. Ebimu biva mu ndowooza yaffe. But just in case ekibirooto kiba kyeyongerayokko. So okubeera n'amakulu Mukama agamba concentratinga nnyo wano ku Chosen. Concentratinga nnyo obe ng'oyiga mukwano gwange, tuulira ddala obe ng'oyiga. Naye nga kino kindabikira okuba nga kireka kya ndowooza akwata okinnyonnyodde bulungi. Nobamisani tukweyiwini. Praise God, Brother Stephen. I had a dream when our boss brought for us new dressings. The 3 girls there were for light green, but I tried mine. It was brown in color. What does it mean? Onyaluse nga boss waabwe boss amuleetedde ebiteeteeyi, abaleetedde bonna ebiteeteeyi, abawala bali babyadde bya green, naye ekya sister waffe ono tukeeyiwini ekyo kyabadde kya brown. Brown color nagyogerako video gye nakola eya colors, okyagenda ogirabe. But okuddamu ekirooto kyo, brown color neetera okusignifyinga end of season. End of season, nga season eweddeko. Mukama yeebazibwe. So bali abambadde green bo bakyalina okuba nga beeyongerayo ne boss. Ne gwe ndowooza season eyinza okuba nga eweddeko eyo mu kifo ekyo. Nsagala oleke mulimu gwo nga tobuuziza Mukama. Sooka obuuze Mukama oba season ye mu kifo ekyo yeeweddeko. Tolizayininga ku mulimu gwo, nedda. Linda Katonda akujje ku ddaala eryo nga alina eddaala lyakola ki? Lyakutwalako. So season eyinza okuba nga ekoze ki? Eweddeko.
sobuuza Mukama bwebanga eweddeko nga Katonda yakirimu oba sitaani yagikutuddeyo. Mukama yeebazibwe. Mbuuza Mukama Katonda kiki ekigenda maaso, ajja kukubako obulala otegeere ddala nti mu butuufu need to move on oba walumbiddwa dda. Toli mu biteete bya green, oli mu brown. Ruth Namirimu abadde agamba atya praise God, okuloota oyera mu katale kitegeeza kikuba kusabira mulimu gwo, kwegayira ku lwa mirimu gyo. Akatale batundiramu bintu. Mukama yeebazibwe. Kuba kwegayira ku lw'omulimu gwo kye ndowooza ekyo. So beera nga bigayira mu maaso ga Katonda, okwera kuba kwegayirira mukwano gwange. Akatale simanyi badde okamanyi oba just walwadde vesi mu katale. Kalungi resite. Praise God brother Stephen, naloose nga ndi ne baby mulungi naye nga mubisse essuuka, nendaba abapoliisi ne bambuuzaako ne bampitako, babadde bagoba bantu. Kitegeeza ki? Be blessed. Ebiseera ebisinga okuloota omwana omuto atya kukiikira Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda. Katonda omwana gw'oloose ng'olaba omubisse, Mukama Katonda agamba mukwano gwange nywera weekweke munda mu Yesu, nyweza obulokole bwo, weebikke omwana wo mubikke Yesu, nyweze munda mu gwe yagenda okutaasa. Bano abasirikale bwe balabye nga gwe bakuyitako buyisi balina bye bafugutula emisinde, yagenda okutaasa mu buli mbeera yonna. Oyo omwana tomusuula, tomuta, mukweke, kya muwendo, ky'amaanyi. Nyweza omwana wo mu masuuka, bannakyoze mubike Yesu wamwe mu masuuka. Tukkiriza kintu kyonna kibatwalako Yesu, genda obataasa mu buli kintu kyonna. Praise God brother Stephen, nze naloose nga waliwo ankuba empiso mu kyenyi. Teebereza empiso mu kyenyi. Naye nga empiso erimu ebintu ebimyufu red nga bikoze bitya, nga bye bali mu kunkuba mu kyenyi. I was in my 7 days fasting. Be blessed. Now kyolina okutegeera mu kyoto kino, empiso zino mu kirooto, wali empiso ez'okuloota nga yakuwonya, abaloota abasawo nga bakolako ekirwadde ekibadde kikutawaanya okuvako n'otaddamu kukiraba ng'obadde okisabira Mukama akiggyewo, noloota nga abasawo bazze ne bakolako kwano nga babeera bamalayika. Ate nno ebirwadde bibeera complicated nga beetaaga kulongoosa. Naye abasawo ne bajja mu kirooto, just mu kirooto ogenda okukeera nga ate owonedde dda mu ddwaliro nga tebakyalaba bulwadde. So ekirooto kino osobola okubeera nga empiso gyewafunye mu bwenyi bwo nga ya musaayi gwa Yesu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, wabadde mu kirooto kino, omanyi ekirooto ekya Katonda kibeeramu emirembe. Abasawo baba bakolako bulungi mirembe, n'ekyo basitaani baba bakuba ku mpaka ekiyiso. Mukama yeebazibwe. Nga bakuba ekiyiso ng'oluusi nabo bwe tobyagala naye nga bakikuba ng'omanya nti ezo ndagaano za musaayi mukwano gwange zezikutambulirako. Obadde osaba naye situmanyi kyotwatule kyewadde osabira naye so okubeera ndagaano za musaayi zezikuliko, oba nga yadde empiso ya musaayi gwa Yesu nga kuwonyezebwa. Enjawulo eri wakati ekyoto bwe kyadde kifaananawo kiba nga badde bakwata bukwasi bakuba ekiyiso ku mpaka, kulaba si birungi, ng'omanya ne bwe kiba kyadde treatment nga ya mirembe, manya mukwano gwange ejja kuba nnungi. Kizito Stephen yagamba atya? Praise God brother Stephen, naloose nga tuli mu takisi ne basisita bange, naye bwe twatuuse we tuviiramu owa takisi n'agaana okuyimirira, n'atuyisaawo n'atuteeka mu maaso ewaka ne we tuviiramu. Oba kitegeeza ki? Mr. Kizito Stephen, my namesake, kyolina okutegeera nti emmotoka eripresentinga Magenda. Kati ekyokubaleeta ne bayisaawo ogw'omwoyo gwakulwisibwa. Manyi osobola okuba ng'olina ky'olinda Katonda okukole ne kikuyitako ng'olinga atalaba. Mukama yeebazibwe. Ogw'omwoyo gwakulwisibwa, gwakuyisaako
opportunities, kukereesa, frustratinga, kugamba mwegulye gwakuzanyira bazanyira kumalira biseera kuyisaako. Mukama yebazibwe kintu Mukama kitegeese nga kikyali nekikuyitako. So simanyi exactly ki ekyagala okuyitako oba wawuyitwako naye saba Katonda akubikkulire ate olwana ogwo omwoyo gukube, omwoyo gukereesa, omwoyo gw'okuyitwako malamu amaanyi ogw'okutiira obudde. Olwamisani Vicky. Praise God, Brother Stephen. I'm in Saudi, but I got a dream when my boss, the man, bought 3 dogs, okay, in the house, but they were not local. And he told me to say salam to them. And the following day, I got a dream nga anete akolate anete ndoza netega nabanetenga. But for me, I just looked at him and I walked away, but the man tatera kubeerawo. Now bane video ezimu nazikola dda, nakola video ekwatagana ku birooto by'embwa. Nja kusaba bannakyo zino muvano mugende munoonye video eyo noba wagira baddeyo wejjukanye. Nawe kyolina okutegeera ku video zaffe zetukola wano ku channel, ezimu zikwetaagisa n'okola emirundi 5 in real time, n'ogiddamu emirundi nga 5, kubanga buli ojja kwegendeza nga buli woddamu n'owulira video yaffe n'oba wakamala ogiddamu ojja kubaako Mukama kyakubikkulira any type gyonna gye tuteeka kuno ku channel. Ojja kulaba Mukama ayongera okugaziyiza, so totya kuwulira video n'ogiddamu emirundi nga 3 oba nga wagiraba dda buli nawe ogize emirundi gambye 5 mu lunaku lwe lumu, ojja kulaba nga buli wogiwulira Mukama abaako kyayongera okubikkulira buziba. Kyolina okutegeera ku kirooto ky'embwa kitambulako omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'obwenzi, Jezeberi. Ekirooto kino eky'embwa nawe Mukama Katonda akulaga state ya boss wo, omutima gwe bwe guli. Kituufu tatera kubeerawo naye andikwakirako ate n'ogambye n'oddamu n'omulooto ekirooto ekyokubiri ng'akwetega ng'era gwe tobuuka. Mukama yebazibwe. So mu mbeera efaanana bw'eti abamu abawala mwagala nnyo baakirako. Bw'owulira ekirooto nga kino osanyuka busanyusi ti nange banjaga mukwano gwange. Kuno tekuba kwagala, ekintu kye bayita okwakira ku muntu tekuba kwagala. Otegeera nti omukwano gwe guno kwaka, omuntu olumala okufuna bw'ati akukyawa na bubi nnyo, aba tayagala kukulabako kubanga omuzimu guba gumaze omwamuka. Mukama yebazibwe. Kati alowooza nti babaagala nnyo okulaba kusiiyasiiya mukwano gwange. Ekikusiisa oli wamala okukirabako akukyawa na bubi nnyo neebuuza watuusa otya newuwe. Mukama yebazibwe. Nyiso guno omwoyo gwakwakirwako mukwano gwange, Mukama wayinza okuba ayagala kukwakirako. Naye Sitaani atandikira mu birowoozo, ayinza obeera eyo n'atandika okukuba ebifaananyi, wabisiiga wabyoza. So kati mukwano gwo omuzimu guno okube nga bukyali. Toyenda boosi wo okujja na muzimu guno wakagukubireyo eyo okuba ogweyambule kuba tojja kugusobola gwetatayininga. Tojja kugusobola muganda wange guno okube. Ebyokwetega teri byakwetega wano. Ono mizaani Luzinda Joseph agamba atya. Praise God, Brother Stephen. Kitegeeza ki nze naloota nga mpeese ensawo naye nga waliwo akola ki agenda ntegula. Mukama yebazibwe. Kyolina okutegeera nti kino obulipo buno bwebakuba ensawo erepresentinga ggwe, ebyenfuna byo mukwano gwange, ebyenfuna byo. Ate buno obulipo bwebajja bakukonkona gy'emyoyo emibi egigenda gikutega mu byenfuna kyo, ojja kugenda okwetegereza mu bulamu bwo nga mutuufu obulipo byenfuna gy'obufuna. Oba okyaweesa ensawo yoba okyafuna akasente n'ofuna akalipo ne katwala ssente zo mukwano gwange. So bw'omwoyo gw'okufiirizibwa okubira eddala mukwano gwange, obulipo bwebakutega omwoyo gwa kufiirizibwa naye mu terms of finances. Kale tujja sembyayo ono bamise Betty Akero. Hi Brother Stephen, I dreamed as I was in front in a church on a line. I was given Holy Communion and I woke up. Now Holy Communion yategeeza kwegattaamu na Mukama waffe Yesu gwe yagamba mutoole mulye ku kino mwenna, guno gwe mubiri gwange. So Communion n'agamba mutoole mulye ku kino mwenna, guno gwe musaayi gwange ogwayiibwa
olw'endagaano empya n'ebirala biringa ebyo. So kuba kussa kimu na mukama waffe Yesu, kwegattaamu na mukama waffe Yesu, Holy Communion. Kale mukwano kambeerekereze, mukama bankuumire, tusisinkane, mbeere bulungi, mweraba.